Abaganda baagera nti ennaku bwe zikusanga ozigumira. Mu mbeera eyo omwana muwala Rebecca Mbabazi ku myaka 31 gyokka gy'alina yeevuma olunaku lwe yasooka okugwa mu mukwano nebba Charles Kagoda akola ogw'okuvuga boda balyoke beesanyuse batuuke n'okuzaala abaana atali omu ate abatali babiri bokka. Nange maziga mulimu ogwakatandika neeraliikiriddemu naye njimanyi bannayuganda mulina ekisa mugenda kunnyamba. Abaana bano mbakuze babeere basajja abalungi abakazi abalungi. Obuzibu bwe bwava ye Mbabazi okufuna olubuto olwokusatu wabula ky'atamanya nti yali yeekulira kabazi ku ntumbwe anti bba Kagoda olwamanya nti azadde abaana bana omulundi gumu n'ateekako kakukola tondeka nnyuma n'amuleka mu ddwaliro nga n'ez'obujjanjabi tazisasudde ng'akyali mu bulumi obw'olukindo so nga n'abaana be bamulongoosezaamu nga tebannatuuka n'ab'embeera gye baalimu nayo teyali nnungi. Mbabazi yeekubira enduulu eri abazirakisa ng'ayita mu mikutu egy'amawulire egy'enjawulo okuli n'Ekyaggwe TV era bannayuganda bangi okuli abawangaalira wonna abawangaalira ebweru w'eggwanga badduukirira omulanga gwe. Bannayuganda nsaba buyambi kuli mu kupangisa karuumu kamu kati kwegamba buyambi bw'ombwetaaga biru bagimpadde eyange efulumye yabo tennafuluma gyo baatuwaddeko eyajjo tetunnasasulako wadde n'ekitundu kati kwegamba omulimu gukyali muwanvu twewozeewozeeko. Mukazi wattu ky'atamanya nti ate ekyo nakyo kyali kyakumufuukira omusango kuba ate bwe baamuyamba ne bamusasulira ensimbi ez'eddwaliro Kagoda yamuvunaana okumuswaza ng'asaba obuyambi ku mawulire n'ategeeza abantu nga bwe yali amudduseeko n'amuleka mu ddwaliro. The doctor told me I had 4 fetuses. I was so confused. I cried. I called my husband and told him. They checked me, I have 4 fetuses. He was so shocked. He took like a month without calling me. He turned off the phone since he works from far. He works Sudan. He's a border rider. They just gave me the bill today. My husband was around, but when I turned around, I couldn't see him. Calling him, the phone was off. The bill is 1,300,000 shillings. That is my bill for my kids. The bill is not yet out. I'm waiting for it. But the journey has just started. I don't have pampers. I don't have clothes. The journey has in fact started because I'm still renting a single room. I have 2 babies at home, adding 4 babies. I swear I'm seeing that the situation is too tough on me. Ono agamba nti okuva ku olwo Sempappe Kagoda yakwatamu obubwe n'amuleka nga ne gye buli eno yafaayo ng'omukazi okumanya butya bw'ayimirizaawo ezzadde lye. Batera kundwalirira era n'omwami ono ansanze ku ddwaliro nga mbalese ku ddwaliro era bwe buto bwe mbadde mbutambuza naye Katonda mulungi nti ntuuse gye ndaga ndabayo abaana balungi ebyataata waabwe saagala kumanya kangambe bwenti kubanga kati sirina kyemufunako okujjako nyimiridde ku kisa kyammwe. Bwe tuddiddemu okukuba ku Mbabazi n'abaana b'amaaso ng'emyezi bawezezza 9. Bano tubasanze ku ddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital gye yazaalira era gy'abadde agenze okutwala abaana bano okufuna obujjanjabi n'okubeekebejja nga bw'azze ng'akola buli babeera bafunyemu enkeka mu bulamu. Mbabazi agamba nti abaana babadde balwadde wabula nga bwe gubeera ku balongo ng'omu olulwala nga n'omulala alwala ne ku bano bwe guli. Abaana abana osobola basitula nzekka era bwefunawo emergency naddala okulwala kwabwe making sure nti noonyaako kukyalawo obw'embeera abankwatirako kati jjukira abaana bwe baba balwadde abatayagala kumunyigiriza abayetaaga wakira wabeewo ng'asituddibwa asuli omuntu omu nga yamusitudde kubanga jjukira waliko okubanywesaako okubaliisaako kati basobola kubanga neewaka nfuna obuzibu engeri gy'embeera sometimes nzekka ebiseera ebisinga mbeera nzekka
kati balina okunoonya omuntu anyambeko kati bwe baba balwadde babeetaaga kunywa kulya kuwembejjako bwe batyokolako. Wabula n'ayongerako nti takola gwa kulera ngalo na kuyonsa baana kyokka, wabula akola ekipakasi ku kyalo okusobola okufunayo ku nsimbi ate okulabirira abaana, akageri gye kiri nti ye taata era ye maama. Kyokka atatutegeezezza nti ebyembi ababiri ku baana bano balina ebirwadde okuli alina ekituli ku mutima n'omulala alina ania, nga bano ate tebamuganya kufuna ku mpeke ya tulo, ate nga ne bw'aba atambuddeko ng'agenze okunoonya ekigulira amagala eddiba era okutu okumu akuleka wa gy'aba alese abaana. Abaana bali bulungi kutwaliza wamu okujjako ababiri, omu alina akatuli ku mutima then omulala alina haniya. Naye kati bano tebanaba kungamba obadde ono w'omutima bangamba ngenda kumuzzayo mu January balaba akatuli kazibikira, n'owahaniya bangamba kijja kutwala emyaka nga 7 akatuli ako okuzibikira. Kati bwe kanaba tekazibikidde ajja kwetaagisibwa kulongoosebwa. Kati w'ekituli ku mutima bwe kinaba nakyo tekizibikidde guno omwaka gwe bampa omwaka ogumu nakyo kiba kijja kwetaagisibwa kulongoosebwa. Naye byonna nsiima Mukama tukyali balamu okuggyako nti obuyambi bwo nkyabwetaagira ddala kubanga kati bandwalirira ngeri gye bazaalibwa tebaatuuka batera kundwalirira era n'omwami ono ansanze ku ddwaliro nga mbalese ku ddwaliro. Dr. Simon Peter Nsingo akulira eddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital atunnyonnyodde ku mbeera abaana bano gye balimu. Tulina okwebaza Katonda n'essanyu lingi olw'abaana bafa abana emabegako bwe twabalaga ne tubategeeza nti baazaalibwa omulundi gumu, wadde nga waliwo challenges mu kubazaala n'okuva mu ddwaliro naddala ku sayidi eya maama olw'ebyensimbi, naye twebaza Katonda tubadde tutambula naye mpola mpola mu bbanga lino lyonna. Olwaleero tumakinze emyezi almost 9 n'ennaku entonotono okuva abaana bano lwe baazaalibwa, era ng'abaana bakula bulungi, bonna bagaininze weight bulungi okusinziira ng'era bwe tusuubira. Wabula nategeezeddwa dokita w'abaana nti baasangibwamu ebizibu oba obukosefu obwajja mu kuzaalibwa mu lusawo bwe tuyita congenital abnormalities. Omwana omu alina hernia, alina congenital umbilical hernia, ate omwana omulala alina ekizibu ku mutima. Dr. Nsinga agambye nti olw'okuba abaana bano baba bangi mu lubuto lwa nnyaabwe nga mu kukula tebafuna birungo byetaagisa ng'ebitono bye bafuna babigabana, kyekivaako okufuna obuzibu obw'ekika kino, n'agamba nti bakyayongera okubalondoola okulaba nga basobola okukula obulungi. Naye nga wadde bali bwe batyo twongera okulaba nga tubamonitaringa mu ngeri ey'obukugu obw'enjawulo okulaba ng'ebizibu bino byonna tebibalemesa kukula bulungi n'okubeera mu bulamu obweyagaza. Maama waabwe afubye okulaba ng'agoberera amateeka g'abasawo era ng'abalabirira bulungi, era kyekimusobozesezza okulaba nga abaana bano bakula bulungi era nga baba mu mbeera eyeyagaza. Twebaza n'abantu bonna abalina kye bayambye era kye bamukoledde okumusobozesa okubeera nga abaana bano abakuza bulungi era ng'asobola okubabeezawo paka kati. Tulambuludde ku bigere ne tutuuka ku kyalo Bukasa Kyetume ekisangibwa mu Gombola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'Emukono, Mbabazi gy'awangaalira okulabira ddala embeera gy'ayitamu n'ewaka. Ono agambye nti ewaka wabeera wa luganda lwe ng'ono ye yamuyamba agire ng'akulizaawo abaana, n'olwekyo ayagala abazira kisa okumudduukirira asobole okukuza abaana be bano abana, so nga ate alina ababiri abakulu nga nno bano tetusobodde kubalabako kuba we tutuukidde ewaka babadde bagenze ku ssomero.
tebibadde byangu okubeera single mother n'abaana abana, embeera tebadde nyangu nsobola okiteebereza kye ndikuyitamu okubalera ndinze kane anti waabwe ono nga bwe mumulaba bwe tutyo olunaku bwe lukeera bwe tutyo tetulana na kunywa kacayi kuva ku makya zino ssaawa 5 ebintu si byangu kundwalirira kubanga ninako bano abasoma bava ku ssomero ne Senyiga tubeera mu ddwaliro buli kaseera buli bwe mbatwala sisasula nsigala mbanjibwa naye nsasula mpolampola ndina okukolayo lupalazulo okubeezaako abaana mpolampola tebibadde byangu bantu bange tebibadde byangu neebaza nnyo buli omaze nga nkwatirako baneiba bange abantu abandaba ku mawulire ne musasulira bbiri mu ddwaliro nenvaayo abandetera ku ngoye z'abaana ku kyokulya ku kyokunywa kati obuzibu kati bwenda abantu batandise okulya kati okunywa banywa amata ga kilasiki omusawo yagamba tebana batuusa kunywa amata g'ente kati ndyawo kubanga bokisi baginywamu nga wiiki bokisi ya $5 bintu ebinaba kumbeerera birungi ku saidi yange. Balwana ba Mbabazi boogedde ku mawulire g'okuzaala abaana abana omulundi ogumu ng'abamu bagamba gaabasanyusa wadde ng'ate baafuna ennyiike bwe bamusanga mu ddwaliro ng'alemeddeyo olw'okubula ezisasulo eddwaliro. Kasa ni neighbor wa Jeremiah mutuuze munnaffe era nga badde mukyala mulungi nnyo gye tuli naye bwe twawulira nti azadde ate nga azadde abaana bana twawulira essanyu lingi naye lwakuba nti embeera tebadde nnyangu ey'okubalabirira embeera era nga emugiraba ey'ennaku zinene nti ssente tewali naye ffe nga baneighbours be bwe tuba nga oba oyinawoako okulya kw'oyinawo n'ojja n'omuwa n'alabirira abaana konna konna kale koofunyeewo. Kubanga olubuto nali ndulaba nga lunene nnyo naye nga nze nga nsuubira kirabika mulimu abaana nga 2 3 naye we yazaala abaana aba yakinkweka naye nga ngezaako mubuuza naye nga akinkweka ne ŋŋamba owaaye kamuleke nja mulaba kati yazaala nankubira essimu ati yankubira essimu nagendayo ne batugamba abaana bana kyaneewuunyisa n'ate nze nga nze tekyaneewuunyisa nnyo. Ndi mutuuze nawali omukyala ono eyazaala abaana abana bannange ndi muwala nze nina omwana omu naye omukyala ono kyayitamu kizibu nnyo simanyi abakyala bannange abali eyo abalina omwana omu ng'olina omuliisa olina omulabirira nga tolina mwami kale tolina buyambi simanyi bamutegeera embeera omukyala ono gyayitamu kuba nze bambi ndi muwala oba ndi mukyala ng'abakyala abalala naye embeera gyayitamu enkwasa ekisa ate enkwasa ennaku. Bano era bavumiridde ekyabasajja be bagambye nti emirundi mingi bakazi baabwe be bazaala abaana abasukka mu omu kye bakola kwe kubaddukako ne babaleka nga batoba n'abaana ate be baba bazaala bonna. Nze ebiseera ebimu ntera mugamba oli muzira yeewaddeyo nnyo bambi yeewaddeyo wali olunaku lwatalya mmere nagamba nze sijja kulya naye kambafunire bo baliye naye n'otuuka n'omusanga bambi nakukwasa nze waliwo ennaku ezimu zenzijja wano nakaba n'omuziki wali ebiseera ebimu byenzijja wano nga bambi sirina kyamukolera kuba nange kemba ndina kemba muwadde kabakeko naye n'ojja nga bimusobedde ekirungi kye alima amaanyi azaamu amaanyi yeegumya. Abatata balekawo abakyala naddala nga Jeremiah bwali nti yazaala abaana bana era nga tuzze nga tulaba abantu abasinga naddala abasajja bw'amanya nti omukyala gwazaddemu abaana azadde abaana basukka mu omu badduka ne babalekawo omukyala naaba nga hosolinga n'abaana ye yekka ate ekintu ekitaba kirungi ate we baba bakuze nga laba bavuddemu n'alyoka ajjukira nti baana be ekintu ekitaba kirungi naye nze kyenkubiriza abasajja abali eyo balekerengawo okulekangawo bakyala baabwe nga bazadde abaana ti abasukka mu omu. Mbi omwami ate najja n'amuddukako ng'abulidde nti azadde abaana bana bambi abeera wano
abaana ne bamulwalirira agenda mu ddwaliro n'atwala ono ku booda omu n'ate abatuusa ate n'addayo n'atwala omulala bambi abonaabona nnyo n'atusabako ku buyambi ne tumuwaawaako bwe tutyo naffe si ffe tulina ennyo naye ne tumuwaako kye tuba tusobodde bannange ali mu mbeera mbi. Bano nno nabo bagudde ku mavi ne basaba abazira kisa okudduukirira bakwasizeeko mukazi munnaabwe Mbabazi. Naye nga bambi abalina obuyambi engoye sukaali oba muti gumu gwa sabbuuni oba hafu ya sukaali tujaniriza oba lugoye oba busuuka bannange tubyaniriza kubanga olugendo lukyali wala lukyali lunene nnyo atandika butandise kati abaana balwalirira nnyo.